nga twolekedde ezimu ku ssuula ezisembayo mu katabo kaffe ak'Amaggwa n'emitego mu buvubuka. Twala omukisa guno eno okutumirako ku bawuliriza baffe abatakoma kuwuliriza wabula abakomentinga n'okukomentinga, ekyo kiwa omusomi amaanyi. Twala omukisa guno eno okutumirako ku Ruth Naiga, Bashir Classic, Muwonge Fred, Marix Balanda, Innocent B, Kayewa Mahad, Harima K, Kaberuka JB, Brandi, Namugenyi Agnes, Sentongo Haddad ne Kayongo Richard. Simanyi onsiimira ddala era nnyongera okubajjukiza nti mumpa amaanyi okweyongerayo. Na buli muntu yenna awuliriza era anyumirwa obutabo bwe mu lulimi Oluganda, nze nkusiima ng'omuntu. Weebale kwagala lulimi. Tugenze ku ssuula y'e15 egamba nti sisafuna ekyama. Essuula egenda bw'eti: ng'amaze okumanyiira ku mulimu, abantu beeyongera okumwagala ennyo. Mwana muwala ebyamuganzisa ku mulimu tebyali bitono. Okusooka yali amanyi omulimu gwe guwa ekitiibwa wamu ne bakama be, ng'ate teyeegulumiza, ng'abali ku mirimu egya wansi ng'abayeranga ofiisi nga bonna tabayisa bubi, ng'amanyi okubalaata nabo. Kale ne bamwagala nnyo olw'okuba nabo yabatwalanga nti bantu ba mugaso, era abaamuwanga ekitiibwa kya waggulu nnyo. Mwattu Cissy teyali mwewulize ku mulimu, so n'ekikulu ennyo nga si mwenzi, anti kumpi buli musajja bwe baali bakola, naddala abaali balina ku nsimbi bonna baamwekubako basobole okumuganza, naye kumpi buli yamwekubangako ng'amubuukako bukumbu kuyege ku ggi. Ekirala ekyamwagazisa teyali wankwe nga tetalina bakiwadde munnange. Olw'okuba omuganzi, yawulira emirembe ku mulimu gwe era n'ayongera n'okugwagala. Ng'akulunguddeyo amazooba nga gaago, yatandika okulowooza ennyo ku biseera bye eby'omu maaso, nga nti n'abantu bamutamye naddala ab'eŋŋanda ze nga bamubuuza lw'alifumbirwa. Yatandika okulowooza ku musajja alimuwasa naye nga tamulaba. Yafunanga bangi abamugamba nti baagala okumuwasa naye ng'abasinga baali beenoonyeza byabwe, ng'olumu agenda okubuuliriza nga baawasana dda, n'olumu abakazi bali mu babiri. Kale yasoberwa amugamba ekituufu era n'oyo amugamba olw'okwesanyusa. Yagenda okukizuula nga kiri mu tuta kyamuliko, yakandanga kumwekubako ng'afuuyira ndiga mulere, olwo n'alyoka amanya nti bye yali amugambyeko eby'okumuwasa byonna byalinga byakwerogoosola na kwagala kumwefunira. Abasajja yayongera okubagirako enkuufiira y'obulimba bwe yamanya nti n'owannamugaanye eyamukakasanga enkya n'eggulo nti agenda kumuwasa yali amaze okumuweta ekikuubo ng'atamulekedde n'olubuto. Olwo yeeyongera okutya n'okwebuuza gy'alijja omusajja atamulimba, nti era aliba afaanana atya. Eyamusala ku mugwa ye ssengaawe eyajja ewaabwe, kyokka abaanatera okuddayo n'azza Cissy ebbali n'amubuulira nga bwe yalina omusajja gwe yali amulabidde, nti naye musajja wa mpisa nnyo kuba bakadde be ba ku kyalo kimu ne ssengaawe oyo Nambogga. Kyera omulenzi yakula amulaba nga wa mpisa nnungi ng'era beesimisa omukazi alimufumbirwa. Yamunnyonnyola nti omulenzi yasoma nnyo, yagenda e Makerere gye yajja amadiguuli gaabwe, kati ye mukulu w'ekitongole ekituusa emmotoka empya mu Kampala, kyokka ayagala kuwasa naye omuwala ow'empisa ennungi akyamubuliddwa. Ky'oba naye yali mwetegefu okufumbirwa, amubuulire bategeke basobole okulabagana. Cissy yamuddamu nti ye teyali mwetegefu kunoonya bulungi wadde ensimbi, ti kyokka kye yaliko kya mpisa na mazima, kuba abasajja yali abakkusa obulimba bwabwe n'ebi bye baamutuusaako emirundi enkuyanja, ti singa afuna omuntu omutuufu takyalaba kyalinda. Ebigambo bya Cissy byasanyusa nnyo Nambogga era ne balagaana olunaku balabaganeko ne munne. Omulenzi ng'abuuliddwa nga bwe baamuzuulidde omuwala omutuufu okuwasa ate nga n'amaka g'abaamu malungi ddala, yasanyuka era n'ayagala balabaganeko balabe oba banaasiimagana. Olunaku mulindwa terwalwa ne lutuuka. Omuwala yeesiba busuuti ye ey'amabala ameeru, amamyufu n'amaddugavu agaali amatobeke obulungi ennyo. Ne yeesiba ekitambaala ekyeru n'atereeza,
n'addira enviiri n'azisanirira nga zidda emabega. Mu bulago n'assaamu embira ezirimu ebimyufu n'ebyeru, wamma n'alyoka amyukira omwo n'akamala. Baba bakyali mu keebugo gye baakuba amaaso nga ku mulindi ono yenna anekedde mu ssuuti ye eya ggulwe, asibye ettaayi enjeru wamu n'essaati eya ssema. Okwo n'assaako engatto enzirugavu, wamma ggwe n'anekaanekana. Yajja ne mukulu we ne mwannyina, kyokka ekyabeewuunyisa bombi kwe kutunuuliganako nga buli omu amanyi bulungi munne. Kyabongera okubasanyusa kuba buli omu yali talina nziro yonna ku munne. Mpozi ekyasinga okubeewuunyisa kwe kuba nti Bazira yali yayagala dda okuwasa Cissy era nga yali yamala dda okumutegeeza ku ndowooza ye, kyokka Cissy ye ne yeesuulirayo gwa Naggamba ng'alowooza nti omulenzi yali yeerogoosola na kwenoonyeza bibye. Musajja wattu yalaba akoowoola abombye ng'abivaako, kyokka okuddamu okusisinkana mu kiseera ekyo ddala kyali makula era kyayongera bongezi kugumya kyama kyabwe. Ng'abagenyi bamaze okwanirizibwa baba baleetera ebyokulya n'okunywa ntoko era ng'emikolo giwedde baakyaluka, kyokka nga bonna basanyufu nnyo, nga nti n'ebyabasanyusa si bimu. Ekyasooka baasanyukirwa bulungi, ekyokubiri baagabulwa bulungi nnyo ddala, ekyokusatu baasanga omuntu gwe baali baayagala edda, nga n'ekyokuna baayongera okumanyagana. Baagenda okuva awo nga bateesezza olunaku olw'okweyanjula mu bakadde b'omuwala. Nga bagenze Cissy yanyumiza ssengaawe byonna, ng'omwami oyo bwe bamanyiganye ennyo nti era yali yamugamba dda amuwase empeta nti kyokka ye Cissy n'alowooza nti omulenzi alimba olw'okuba bangi abaamulimbanga ennyo nga beenoonyeza omukwano. Nga Cissy amatizza Nambogga nti ye yali talina muze mubi gwonna gwe yali amanyi ku Bazira, nti kale mwetegefu okumufumbirwa. Olwo Nambogga yenna n'atandika okumegerera ng'akabwa akasibe ku ggaali era n'addamu nti katusabe omwami aleme kukyusa ku ndowooza, ekyama kyaffe kituukirire. Ye mwannyinaze aliwulira atya? Mulamu ddala, alitunula atya? Ye nze ndiraba ntya nga ndi ku mmeeza y'abakulu bannange? Mwana wange saba nno, saba nnyo leero nno abeere munno, ne Lugaba atuyambe ebintu bituukirire. Essula awo weekumye. Essula eddako egamba okwanjula kwa Cissy era egenda bw'eti. Omuganda agamba nti z'olaga omulungi tezirwa. Bazira yali kyajja ava ewa Nambogga n'awandiika ebbaluwa 3 mu butongole, emu nga ya taata, ey'okubiri nga ya ssenga, ey'okusatu nga ya muko, zonna yaziwa Cissy n'azitwala e Bubebbere. Ebbaluwa ya taata yali esoma bw'eti: Kirabulenga Kyaddondo, P.O. Box Kasangati, 3-181, ya taata omwagalwa. Kulamusizza nnyo ssebo, weebale gy'otuusaako engalo. Ssebo nkuwandiikidde nga nkusaba onzikirize nzije nga 15/2/81 essaawa 8 onzaale mu luggyaalo. Nzija kusanyuka nnyo nga nzikirizibbwa. Nze omwana wo Desideriyo Bazira. Bwe yali agisiba n'agiteekamu ennusu 10, ate eya ssenga yali egamba bw'eti: Kirabulenga Kyaddondo, P.O. Box Kasangati, 3-181, yasenga omwagalwa. Kulamusizza nnyo nnyabo, weebale gy'otuusaako engalo. Wandiikidde nga nkusaba onzikirize okuba balo era nga nkusaba onnyanjule mu bakulu nga 15/2/81 essaawa 8. Nnyabo nzija kusanyuka nnyo ng'okkiriza. Nze Desideriyo Bazira. Yagisibiramu ennusu 5. Ey'omuko yali esoma bw'eti: Kirabulenga Kyaddondo, P.O. Box Kasangati, 3/81, ya mukoddomi wange. Ssebo nkulamusizza era weebala emirimu. Kuwandiikidde nga nkusaba onzikirize nzije kunyageko mukyala wo Cissy Sibanno nga 15/2/81, nzikiriza okukwaŋŋanga mu buli bukonge bwonna bw'onooba otaddewo. Nzija kusanyuka bwe nnaaba nzikirizibbwa. Nze Desideriyo Bazira. Eno yagisibiramu ennusu 7. Abagenyi bakkirizibwa okujja. Cissy ne Nambogga baava ku kibuga ku Lwomukaaga ku makya ne boolekera eri e Bubebbere.
essaawa okugenda okuwera 8 nga bataka ku bubebbere. Omwami n'omukyala Ssewamba wamu n'abawaka bonna olwalengera Cissy ne Nambogga nga babulidde mu ntwala y'ebintu ne babaaniriza n'emizira mingi wamu n'okubatikkula. Nga bamaze okwanirizibwa wamu n'okufuna ebiweweeza ku kkoowu, baasituka ne bazambalira ku mabega nga nswa ne batandika okwetala. Abakyala baliraana ba mwami Ssewamba baali bakolagana bulungi ne mukazi we. Omusana olwakubamu nga nabo bajja nga batandika kwebuga. Basaza endagala abawaase balongoosezza awaka wamu n'eddiiro nga lyonna limyansa bimyansa. Enkeera enkoko baagikwata mumwa nga bessa ku mirimu ng'olwo Cissy ne ssengaawe tebabakkiriza kukwata ku mulimu gwonna. Ettuntu olwali okutandika, Nambogga ne Naava ne batwala omuwala mu kisenge ne batandika okumulongoosa. Byonna ebyamukolako byali mu suutikeesi eyali eguliddwa bazira. Mu suutikeesi mwalimu busuuti eyali enjeru ng'erimu obumuli obumyufu n'obwa kiragala. Okwo nga kuliko eby'omu bulago n'ekikomo ekyeru. Mu suutikeesi era mwalimu n'engatto nga nzirugavu za kakondo, akatambaala ako ak'omu ngalo akeeru wamu n'akaleega, bbula, ekitambaala ekyesibizibwa nga kyeru n'akazigo ak'okusaaba mu maaso. Newankubadde gwali mukolo gwa kwanjala, naye omuwala yabuulirirwa n'akamala. Yategeezebwa bw'anaatunula ng'agenda okubuuza abagenyi. Baamugaana okubamaggulirako amaaso mbu okusinga atunule ku nnyindo, nti era olumala okubuuza ng'afuluma. Essaawa endagaanye teyalwana etuuka. Abagenyi baali bamanyi nnyo okukuuma ebiseera kuba akalimi k'essaawa olwali okuluma mu 8 nga n'emmotoka zaabwe zituuka. Tulaba ku baani, tusanyuse nnyo okubalabako. Okugenda okuggwa ng'olwo bonna baateeredde dda mu bifo byabwe. Abakyala bo baatuula ku mikeeka, abaami ne batuula ku ntebe. Abakyala bonna baali mu busuuti, si abaami nga bambadde makanzu ne makooti. Abagenyi baddamu ne baanirizibwa buto. Mu kiseera ekyo kyonna nga Cissy ne Nambogga tebannalabikako. Abantu bonna nga bamaze okubuuza abagenyi, Cissy muli yatandika okutya nti oboolyawo takkirizibwe kugenda kubuuza ku bagenyi. Yatandika okuwulira ebintu ebimutakula mu maaso, amameeme gaamukubagana n'atandika n'okuwulira obunyenyenkule mu matu. Yabuuza ssengaawe oba tebagenda kubuuza bagenyi nti era oba ddala bazira yali azze. Nambogga yamuddamu ng'essaawa y'okugenda okubuuza bwe yali etuuse, yamugamba bagende mu ddiiro babuuze era labe ne ku munne. Nambogga yakulemberamu munne ne bagenda mu ddiiro ne bafukamira bulungi wansi ku mukeeka ne balyoka balamusa abagenyi, naye nga bombi boogera kaama, era olwamala ne basituka ne baddayo mu kisenge gye baava. Ye Nambogga mu kisenge teyabandaalayo, ng'akomyewo mu ddiiro. Yafukamira bulungi n'agamba Ntabaazi nti, "Ssebo, njagala kukunobako." N'atoola akatambaala ke baali bamugulidde olw'omukolo ogwo akaali akatono ako ak'omu ngalo n'akassa ku bazira. N'ayogera mu ddoboozi eriwulikika ng'atunudde eri mutabani we Ntabaazi nti, "Ssebo, ono ye musajja ayagala okuntwala." Ko Ntabaazi nti, "Oo, gwe ayagala okunnyagako mukazi wange, ondeke obuwuulu." Ntabaazi yakololamu era ne yekkaanya mbu, olabye amalusu bwe gantuze, kale mpa ekita ky'omwenge." Omwami Ssendegeya eyali aliraanye Bazira ye yasiŋŋanga okwanukula, nga ye Bazira talina kunyega, era banne bwe baasekanga ennyo ye ng'olumu amwenya bumwenya oba ng'aseka mpola ddala. Omwami Ssendegeya yasooka kweyanza n'oluvannyuma n'afuluma, n'abikkula bbuutu ya mmotoka ne banne babiri ne bajja bamukwatirako. Ye Bazira teyafuluma, n'omwami musakazaabwe baasigala wamu n'abakyala babiri. Yenna akaseera mpaawe kaaganga yogaayoga ekita ekyakula ne kiwola nga bakisibyeko n'oluyina ne bakikuba mu ddiiro wakati. Omwami Ssendegeya kwe kugamba mukoddomi we nti, "Ssebo, ekita ky'omwenge nkireese." Ntabaazi kwe kubuuza Nambogga nti, "Omwenge nnywe?" Ko Nambogga nti, "Nywa ssebo." Ntabaazi yeebaza mukoddomi we era ne bonna ne bakuba mu ngalo awamu n'okusaakaanya olw'essanyu. Ntabaazi yafuka ku kita ky'omwenge n'anywako katono n'oluvannyuma n'awako ne ku banne, olwo bonna ne babawa ne banywa. Nga bwe baguwaana mbu gwali mulungi
teyali nkenku. Nga bonna bamaze okunywako, eby'omwenge baabiza ku bbali ne bagenda mu maaso n'omukolo. Tabaazi yagamba mukoddomi we nti, kale obanga oyagala okuntwalako omukazi, kankusalire ebyange, bw'obimpa, ng'omukazi otwala. Mwami Sendegeya yeeyanza, olwo Ntabaazi n'atandika okwanjula by'ayagala. Njagala ekita ky'omwenge kimu, kiri gy'oli oba okimpa mu mpeke oba mu mwenge. Njagala ekkanzu ya taata emu, olubugo lwa maama lumu, olubugo lwa ssenga, ekkanzu eyange, kamakoogera, n'omutwalo gwa siringi 5. Olwo ng'omukazi mutwala. Mwami Sendegeya kwe kweyiwa ku ttaka n'agamba nti, ssebo neeyanze nnyo neeyanzeege. Naye nkusaba, mpa olubugo lwa ssenga n'ekkanzu y'omuko mu nsimbi. Tabaazi yasooka n'agaana naye oluvannyuma yakkiriza era n'amwongerako n'ebigambo bino nti, embaga z'ennaku zino zitwala ensimbi 1000 era kyenvudde saagala kukusalira bintu 1000. Kale mu kkanzu yange n'olubugo lwa ssenga mpaamu ensimbi nga bw'olaba. Mwami Sendegeya yasaba bagendeko wabweru beegeyeemu era baafuluma wabweru ne banne. Kugenda okudda ne baleeta olugoye nga lulungi nnyo nga luliko n'ensimbi ez'okulutungisa. Byonna nga bisibiddwa mu kitereke. Mu kitereke ekyokubiri mwalimu ekkanzu eya ssema nga ya muleera era baaleeta n'ebbaasa 2, emu nga kuwandiikiddwako nti ssenga ate endala nti omuko. Byonna ne babikwasa Ntabaazi. Ne yeeyanza era n'abyanjululuzaawo. Bonna ne babisiima. Okuggyako ebbaasa zo teyazanjuluza. Eya ssenga yagimukwasa n'eye n'agira ng'agikwasa munne. Abagenyi era baaleeta ekibbo ky'ennyama, ettu lya ssukaali, ery'amajaani, ery'omunnyo n'emigaati. Byonna baabikwasa Ntabaazi era ne beebazibwa nnyo nnyini. Olwamala okuwaayo ebintu ng'era bimaze okusiimibwa, baasaba ebbaluwa ekakasa ebintu nti babiwadde era ebakkiriza n'okutwala omukazi waabwe. Ebyo baatuma Nfuuzi kwennyamira era baasindika Munya mu ssubi kuba okugenda okutemya n'okuzibula ng'ebbaluwa yabatuuse dda. Baalazaanya nti oluvannyuma lw'omwezi gumu bajja kukima mukazi waabwe. Ebyo olwaggwa ne balyoka babajjulira ekijjulo kuula amalungi omwali ebicepere, ebinnonogo, ebittafuttafu n'ezikasadde enzito. Newankubadde baali ku buko, baalya ne basindisa bigere. Oluvannyuma baasiibula naye ne bagenda ng'ebyokulya bibalemeddewo. Ye nno omwezi ogutali mwaka kugambye nti baakola emirimu egyayiriiri katono gye basuuleka wansazi. Abantu baatambula amaduuka g'engoye nga gyoba nti baali bagenda kuzigulako olwo bazimale mu dduuka. Ti buli dduuka eryatundanga engoye nga bayingiramu era ne balamuza. Olwo ne bagamba ow'edduuka oba ow'omudaala naddala mu ttale bw'omubuulo nti katukomewo tugule ku kagoye kano, amazima tukasiimye. Olwo ne bagenda mu dduuka eddala oba ku mudaala omulala. Olwo Ssewambwa nga naye takyatuula nga nti ali mu katawuko kakuyitaayita mu ŋŋanda ze n'emikwano okubategeeza wamu n'okubeebuuzaako bye banaakolera omuwala abawadde ekitiibwa ekyenkanidde awo. Yasalawo okubayita bajja waka bateesezenga wamu. Ye nno baateeseza ennaku mmeka? Anti baalinga bakuŋŋaana buli lwa Ssabbiiti, n'olwekyo baateeseza ennaku 3 zokka. Olwandiddiridde nga bali ku kasiki e Kabusa. Akataale ka kidaala waggulu. Si engeri gye yali yaganjaamu ennyo mu ŋŋanda ze wamu ne mu baana banne naddala ab'oku kyalo. Kale baamukolera embaga emusiibula ne bazimula. Akasiki kaatandika ku Lwakutaano emisana ne kakeeseza ddala. Baalya ne banywa buli omu n'adda eyo. Abayimbi b'omu ssinzizo ery'ebubebbere wamu n'abavubuka b'ekyabakuza Sisemo yateranga okuyimbiranga lwe yabanga agenzeeyo mu kyalo be baasanyusa emisana. Nga bakwaya bayimba ez'okutendereza omutonzi ng'abaana embula kalevu bayimba ennyimba ez'amaloboozi amatabule. Ng'ekyemisana kiwedde waaliwo okwogera wamu n'okubuulirira omugole. Omukulu Kabona yennyini ye yasooka okwogera ng'abuulirira Sise wamu n'abo abaali bamutegedde amatu. Kabona yali mubuulizi mulungi nga naye ekimutta walumokko. Ye Sise agamba mbu yasanyukira nnyo ebigambo ebirungi era ebizimba bye yamulyowa ku lunaku lwe olwo. Mu
Mu bigambo enfaafa omusajja byafukumula, bino byafuuka nga lutambi ku mutima gw'omugole. Era Cissy bw'abijjukira ng'akuba n'akafaananyi nga kabona Dodoviiko abimugamba, era ng'amutunuulidde n'amaaso agajjudde okwagala n'ekisa, talema kumwenyaamu yekka kuba yamugamba nti, mwana wange omugole, okimanyi nga bwe mbadde nkwagala 10/10, era omanyi ensonga lwaki mbadde nkwagala nnyo, leka kale nkubuulire. Kubanga obadde munnaddiini ng'oyagala Katonda wo era ne bantu banno. Ekyo nno kikulu nnyo. Ekyo kimu. Nze mbadde sibuuza nti si banno yazze, nedda, wabula nga ntunula butunuzi mu kifo w'otuula mu ssinzizo, ng'era bwe sikulaba manya mangu nti toli kuno. Buli lw'obadde ojja ng'ojjumbira emirimu gya yeekaalu ya Katonda, bw'otyo mwana wange ne gy'onoolaga nkusaba okole kye kimu nga bw'obadde. Toddiriranga n'otuula emabega nga Lutti. Wazira beeranga muzira nga Yobu. Kabona yali akyagenda mu maaso, mwana mulenzi nswa eyali yagukedde dda nga yenna agumubunya amaaso n'amagulu, ng'era bw'omukubako amaaso tutawana kubuuza omulangira Sségwamwenge gye yeetiriboosezza, n'alyoka amwamira nti, Dodoviiko. Aba amalayo ekigambo Yobu ko nswa nti, vaawo naawe kabona. Ffe twagala omugole enkya baleme kumukima, ffe tumwezze. Abantu bonna abaali basiriikiridde obulungi nga bawuliriza, baalabiraawo ng'ate enswa basudde mu kibbo ky'enseko. Okumpi n'enswa waaliwo abaami babiri kye bamwanguyira ne bamuwooyawooya ne bamuzza ku bbali. Olwo omusomesa n'alyoka agenda mu maaso n'omulimu gwe. Mubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Mukama waffe ebyo ye yabyogera. Kale leka tugende mu maaso. Mwana wange Cissy, beeranga mwesigwa omugumiikiriza, omuwuliza omwesimbu, naddala eri balo, nga Yobu bwe yali eri Katonda we. Mwana wange yagalanga balo kuba kati mujja kuba mufuuse omuntu omu. Kale buli ky'okolanga nti omulumye, oliba weerumya wekka, kuba omubiri gwe gwe gugwo. Olunaku olwo lwali lwa kitiibwa nnyo eri Cissy omu ne bakadde be. Ebirabo enfaafa byaleetebwawo mu maaso ga Cissy. Omuwala yawandiika abaamuwa ebirabo wamu n'okubeebaza ennyo. Obudde bwe bwazibamu, abagoma n'abazinyi ne baagula, olwo ne batandika ogwabwe. Baana balenzi nga bakuba eŋŋoma ne bazoogeza ng'omuntu. Olwo abazinyi ne beekola ogwa walugali obudde ekkejenge, nga mpaawaako oyo okwerolera. Ab'emikwano n'eŋŋanda za Cissy nga nabo bali ku kaweefube wa kubuulirira mugole, naddala bassenga be. Ssenga we Nambogga yasooka okubuuza omuwala oba yakyalira ensiko. Munnange bw'oba tewakyalira nsiko onoolaba okudiba nga tonnava ne mu kisenge. Mwana wange leka kutunula wansi nga nkugamba, mbuulira ko Cissy nti ssenga Tezigwattwa yannyamba ne mmala. Ko Nambogga nti, kwe kugamba nti oli mwana mulungi nnyo. Mwana wange nno omukazi ate akyalira nsiko aweebuuka nnyo, naddala bw'aba ne mujjawe mu maka. Bo ng'abasajja Katonda yabakola bulala, bakwogerako bubi nnyo, era toganja na mu nju. Ate bw'asooka okukwagalako nga tannakuwasa, awo we biggweera. Kwe kuwulira olumu nti ekyama kyafudde, kasita akusanga ng'oli kyangaala, kolwo lwakumala tadda, okuggyako ng'obadde wa mukisa nnyo. Nambogga aba akyayogera ne jjajjawe Anamaliya n'agguka, nga yenna n'omukka abakamubake, n'alyoka abandula oluggi nga tamaze na kukonkona n'ayingira. Olwatuuka munda n'alyoka atandika yenna okukuba ebisambi nga bwe yeewuunya omwana ky'abakoledde okubafunira omusajja. N'alyoka amugamba nti, kale nno mujja wange, nga bw'osazeewo okugenda ne mwana munno oyo, gendera ddala nga wenna omanyi nti tokyadda. Ebizibu bingi nnyo ebisanga mu bufumbo, naye mwana wange ogumanga, omukazi aguma, oyinza okufuna omusajja omwenzi, n'eddagala ly'omusajja omwenzi lye lino. Ogeranga ekiseera ng'anaatera okudda, oyambalako bulungi, wekuba obuwoowo, wenna weekoleko, oba ng'agenda okukyala newankubadde buba kiro oba misana. Wadda mukuliseeyo ng'osekaasekamu, mubuuzeeko nga ggwe mwakalabagana naye. Kozesa obugambo obumuwaana naye ate alabe ng'ayogera ne gwe yaakalaba.
muyiyize buli kalungi k'osobola, naddala ak'okulya oba okunywa. Muwenga bw'omuwaana n'ekikulu ng'omulaga omukwano. Mujja wange obufumbo bwanguwa nnyo nga mukyali bagole, naye emyaka bwe gigenda gyetooloola bw'omanyira obufumbo olwo olina okukozesa obukodyo bwonna obuvuganya. Wadde muludde mu bufumbo naye leka kwefuula nze omusajja saamulabye eggulo. Nedda omusajja bw'olaba atandise okukusuulirira ng'omulinda lwajja, mujaggatte, muwaane, musuute, musanyukire mu ngeri ey'enjawulo, naawe kozesa obukodyo obw'enjawulo. Kwolwo naawe yiiya, onoogenda okulaba ng'akubuuza gye wajja obukodyo obujja. Alaba oli mujja ng'olwo naye gy'abadde atwala embaliga aziggyayo ng'alaba naawe okyavuganya. Naye munnange ebyo byonna okusobola okubituukiriza, ekikulembera buyonjo. Weeyonjenga wenna omubiri gwo, engoye zo, empisa zo n'amaka go. Nze gw'olaba namala nebaza emyaka 6 naye olw'ebyo bye nkugambye nalemwa okudiba. Jjajjaawo aba akyayogera ne mukulu we Nawambwa naye ne yeesogga ekisenge nga yenna essanyu limujjudde, yamugamba bw'ati, Musebbeeyi, mazima munnange onsooso kaziwala. Munnange omuntu bw'azaalibwa ajja n'olukalala lw'emikisa gye, kale naawe Katonda yeebala okukuwa omukisa guno. Naffe bakulu bo gwe tubadde tetunnafuna omukisa okuva waka n'ekitiibwa bw'otyo, fubanga okulaba nti tosuula kitiibwa ekyo. Bw'osiba ebikunta okudda awatali nsonga nkulu, anti munnange n'awaka wano naawo tewabeereka ng'okuze. Anna Maria yali ayimuka okufuluma ate n'atuula, n'amugamba nti, mwattu mbadde nerabidde nga nkukuutira mujja wange togezanga n'olalaasa ebyama by'omu nju yammwe. Toyogeranga ku balo ng'omuweebuula, manyanga okuzibira balo. Tonyumyanga bifa mu buliri bwammwe, kuba bw'onyumiza okuggyako kusunga oba okukeneka, tewali kye bagenda kukukolera ky'amagezi. Mpozi olumu okumukubbako, naddala bw'oba ng'omuwaanya embu, nabo bamutuukeko balabe. N'olwekyo mwana wange weekuumenga nnyo olulimi lwo. Singa teyali maama we Scholastica kumutwala kwebaka, babuulirira baali tebaggwaayo. Babazinyi n'abagoma baasula bali ku gwabwe obudde ekkejenge awatali kuwummulamu. Essuula awo weekomye. Essuula esembayo erina omutwe gugamba nti si bannaafuna munne. Weebale kuwuliriza.